Kino nkibagamba Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira. Temuli kyeyambula. Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira. Ate Besigye kyazimbye mwe temukimanyi. Azimbye anga mu bantu. Really? Nze ndi so blessed mu Uganda sina we sigenda. Mbeera ku munaku afembayo wansi nembeera ku mugagga afembayo waggulu. Mbeera mu purported opposition nembeera n'aba NUP nembeera n'aba FDC n'abali mu government abe NRM n'abali mu PLU. I know bana Uganda anga gye bayina. Besigye mumute adde makage mumuteekeko 24-hour surveillance. Besigye n'amala afiira mu kkomera. Kiyinza obutabika today, but I can tell you temuleyambula kintu kino. Oba Besigye makya g'olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye akolapusinze ndowooza mu Luganda kwe kuzirika. Tusabire nnyo Dr. Kizza Besigye kubanga ebintu si birungi. Amawulire gonna gandivaayo agatali malungi mu Upper Prison Luzira. Lwaki? Dr. Kizza Besigye omulundi gwe yasembayo okubeera nga aleetebwa mu kkooti yagamba tagenda kuddamu kubeera nga akomba ku kintu kyonna ekiyitibwa ekyokulya. Neera olunaku olwaleero Bobi Wine akedde ne kabineti ye okubeera nga bagenda Luzira Upper Prison basobole okubeera nga balaba ku Dr. Kizza Besigye. Amawulire ge babawadde gabadde nga si malungi kubanga Bobi Wine avuddeyo tasobodde kuba liiso ku Dr. Kizza Besigye. Not because bamuganye okumulaba, nedda tebamuganye kumulaba, ayingidde bulungi nnyo n'agenda omuntu agwokyalidde w'olina okubeera ng'omulindira n'alinda. Naye amawulire agavuddeyo mu kasenge gagamba mbu Dr. Kizza Besigye tali mu mbeera nnungi. Neera ye kennyini Dr. Kizza Besigye yatumye omuntu okubaleetera obubaka n'abagamba mbu sewulira bulungi nnyinza n'obutasobola ttambula tuuka awo we bali we bazze kundabira. Olw'ensonga mugonvu nnyo ekigenza ewala ate ne babategeeza nti ne ku makya g'olunaku olwaleero azirise atondose bw'atyo n'azirika oba n'akolapusinga. Olw'ensonga ennaku z'amaze nga talya nnyingi kyokka okusinziira ku myaka gy'alina ye muntu eyeetaaga keya ey'ekika ekyenkomeredde. Kati ng'ogasseeko okubeera nti musajja wattu akuliridde emyaka agasseeko ne strike gy'aliko ye yabategeeza tagenda kuddamu kubeera ng'akomba kaakulya okuggyako nga bamutadde. Olw'ensonga talina musango gwe yali azizza. Lwaki bamukiipingira mu kkomera ate nga musajja wa ddembe okubeera ng'ali ewuwe? Olw'ensonga tewaliiwo kintu na kimu kye yali akoze. So amawulire geeraliikiriza gonna agali mu kubeera nga gavaayo Luzira. Wano ku SMX Media nkola buli kimu ekisoboka okubeera nga mbakiipinga up to date. Era nga gwe kyolina okukola subscribinga onyigire notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Ngenda sigala nku updates zonna ze weetaaga okubeera nga omanya. Naye sofa ebintu si birungi mu kkomera Luzira Upper Prison. Omukulu Dr. Kizza Besigye yaggaliddwa ku misango egitali gimu. Now fantastic olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine President wa NUP yesitudde ne cabinet n'abantu ab'enjawulo ne bagenda ku Upper Prison okubanga bakyalira ku Dr. Kizza Besigye. For starters atamanyi Upper Prison lyekkomera gye basibira abantu abalina ze tuyita capital offenses. Emisango egisinga mu Upper Prison giba non-bailable but regardless we move. Bwe batuuseeyo ebintu babikwasiza bukwakkuuma lusu na ddookoli ensonga zongerera ddala okulinnya enkandaggo. Dr. Kizza Besigye tebamulabye wabula obubaka bwe babuyisiza mu Dr. Obedi Lutale n'abagamba nti kano tali bulungi era amakya g'olunaku olwaleero yazirise n'okwogera tasobola kwogera okusinziira ku mbeera gy'alimu ey'obulamu. Bobi Wine agamba nti era bwe batuuseeyo balabye ne Comrade Bobi Weyanga basindikidde greetings abalamusaako mwenna gye buli abaami n'abakyala abagamba nti mwebale emirimu era mumusabire mumuteeke mu ssaala zammwe. So njagala okubategeeza nti His Excellency Bobi Wine avuddeyo nga talabye Dr. Kizza Besigye olw'embeera ye ey'obulamu okusinziira ku mutimbagano gwe ogwa Facebook. Fantastic. Kino nkibagamba Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira. Temuli kyeyambula. Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira.
ate Besigye kyazimbye mwe temukimanyi azimbye anga mu bantu. Really? Nze ndi so breast mu Uganda sina we sigenda. Mbeera ku munaku affembayo wansi nembeera ku mugagga affembayo waggulu. Mbeera mu purported opposition nembeera n'aba NUP nembeera n'aba FDC n'abali mu government NRM n'abali mu PLU. I know bana Uganda anga gye bayina. Besigye mumute adde makage mumuteekeko 24-hour surveillance. Besigye n'amala afiira mu komera. Kiyinza obutabika today, but I can tell you temuleyambula kintu kino. Oba Besigye yazza misango ki kubanga according to credible intelligence abali intelligence bakugamba nti yes yalina olukolo okuba ennyonyi zigwe bwe bagamba bo bwe kigambibwa katwashuminga nti kituufu oba kikyamu kubanga tewali buki bujulizi situbulina bwe bagamba okitegeera ateebwe ajjanjabwe bwe muba mumutya nnyo mumuteekeko surveillance ekyakoze eki ekyasinze. Yes, the mere fact nti mwasobola mujja Kenya temusobola kuŋŋamba nti abalema okumanigingira wa Kampala wano Kampala ne bakimanyi nti there is only one person access 24 hours okujjako government eno, that's Besigye. Ate bamanyi comedian ye Kyagulanyi, a friend of mine, one of the top generals abalaninga intelligence y'eggwanga muno, nali naye nangamba Kyagulanyi akola politics for only 45 minutes a day. 45 ate obudde busigadde bibye. Besigye kyakola politics for 18 hours. ayagala kwenkana mu Museveni agamba nti oba kiro oba misana nja kubeera president. Ne Besigye agamba nti oba kiro oba misana nja kujja ku bwaki kuba president. Ne mmwe abali mu gavumenti abanene abalina emizinga mweggyeko kino ekintu. Besigye ajjanjabibwe. Dr. Besigye feels in your view betrayed the current existing opposition. Jesus, abantu bazimbye ebizimbe mu Besigye. Nupu existing because of Besigye. Apartments eziri mu Kampala muno ez'abanene ba NUP ez'abanene be FDC. Waliwo kino ekibiina ekipya kino kyendaba nakyo kitandika. Waliwo ekibiina ekipya ekijja ekyo nakyo bakibiddemu ekirimu bano bampuuga n'abalala bo bonna obugagga abantu bakoleddemu Besigye obumanyi ekiruma Besigye kyekyo. Walabye ne body language ku Lwokutaano ng'ali